wabeera amawulire ag'enjawulo agakwata ku Gomba wano ku Agida Live mu programu yaffe ya Lambula Gomba. Essaawa eno we tuli ye Kanoni, ekibuga ekikulu ekya disitulikiti y'e Gomba. Bw'otunuulira ekipande kino kitwoleka bulungi nnyo nti we tulaga mu maaso junction eri oba entabiro, ekkubo erikwata ku mukono ogwa ddyo ligenda Mityana. Waliwo omukono ogwa kkono bwe mbanga ntunudde Kabula Soke oba Maddu, eryo ligenda mu Bulo. Kyokka ate bw'oleega obuleezi bw'oti ojja kuba oyolekera Essembabule n'ebitundu ebirala ebiyunga Gomba nga district kweyungira ate ku district ey'e Kalungu ne districts endala nga bwe zijja okubanga tuzimanya. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa, omuweereza mu program Lambula Gomba, Lambula Gomba wano ku Agida Live wokka. Ekibuga ky'e Kanoni kirimu abantu bakozi nnyo, era kyensonga y'emu lwaki nti Kanoni kye kimu ku bibuga ebisinga okukulaakulana ku sipiidi eyayiriiri. Twafuna Finance Trust Bank, eno ye banka eyasooka mu district y'e Gomba, era eyo ye Finance Trust Bank ye banka eyasookera ddala mu Gomba muno. Ebbanga eryetoolodde nga lya myaka 2 Kanoni edduse okubitundu bya kintundu 88 ku buli 100. Abatunuulira ebyenkulaakulana bwe batugamba mu myaka 2 emabega tubadde tetulina kalina nga zino zoolaba kati olwaleero, naye buli oweetooloola olaba kalina ez'enjawulo. Wano mu kibuga era eky'e Kanoni mulimu abantu abakola emirimu egy'enjawulo, wammanga ali bamakanika tubalaba. Ate ekyewuunyisa wensangidde ne muganda wange ono nno omukulu yalina essomero lya Aidan Tofa, erimu ku masomero ga private aga primary agasinga obunene mu district y'e Gomba. So sanse nnyo okulaba. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa okuva ku Agida Live nga eno ye online TV esoose mu district y'e Gomba. Nsaba abantu nga bakulaba ku Agida Live osooke okusooka byonna otubuulire owulidde otya bwe tubadde nga tufunye naffe online TV esoose mu district y'e Gomba. Abantu bakulaba buulire. Mukama wange sanso okulaba. Esebo. Ky'omukisa omulungi nti Gomba buli kyetuukako nga kyankulaakulana nkyaniriza. Nange bwe mutuukidde ne mumpitiramu ng'entambula gye muze mutambulamu, temusanyusifuuna mwoyo, olaba nga mutuusiza omulimu guno e Gomba. Twalizaamu abantu b'e Gomba bayaniriza enkulaakulana n'ebintu ebirungi, era nga bw'olaba nti ekifaananyi bwe kyali edda si bwe kiri, twaliza Gomba bagirabako emabega n'abagiraba kati era weetuuse. Kakati gwe ngali mu byenjigiriza, wagwe ekisaawe ky'ebyenjigiriza mw'osinga okwegirisiza, oyinza kutuwa message kiki kye muyizeemu nga Gomba, kiki kye tuyinza okuwa nga kye tuyize mu season eno gye tuyitamu ya coronavirus? Kutwaliza wamu ebyenjigiriza bwe bituuse okusinziira mu coronavirus bize nnyo emabega. Oba oli awo nti tubadde mabegako naye ate coronavirus agenda tuyisa bubi nnyo. Olw'ensonga nti luli tubadde tugezaako nga twali coronavirus, naye ate wano waatuukidde okuba nga tuli mu coronavirus, ebyenjigiriza bigenda kudda nnyo emabega. Twaliza wamu n'abaana bennyini bo, olaba luli badde tebatuuka ku kibiina eky'omusanvu nga batono abatakoze ebibuuzo. Tuno we twakwata ekifo ebimu ku bifo ebisooka abaana ba dropping out batakola PLE, ate guno gunaaba gutya kubanga ebbanga lisusse nnyo kubanga tuli waka. Ate nga na bino ng'amawulire ebibuuzo ebyagabwa n'ebyagabwa byonna gavumenti era tebigasiza nnyo okutwalizaamu abantu b'e Gomba, kubanga n'amawulire gennyini waliwo omuntu yasobola gegulira agenesa 10. Biri ebyasooka okugabwako nabyo olaba tebyamala, Gomba yonna gimalawo. Ye ate ani anaabayitiramu okusinziira mu basomesa ate nga bakoowu. Abasanga abasomesa bali badde bayambako okubaana mu mpolampola ewaka, naye nabo bakoowu. N'abaana bennyini ababibiina ebyawaggulu bali badde bayamba nabo bakoowu, nga muntu muyala talina gwayinza kuyamba. Ebyenjigiriza bikyagwa nnyo nti nogujja kugwira ddala. Kwega kye tuyigamu nti korona atunyigiriza ebyo bizibu tubitegedde, naye kyakuyiga kye tuyinza okujjamu mu mbeera kubanga wali ekibi n'ekirungi kibaawo. Kiki kye tuyinza okuyigamu mu mbeera eno? Nze ndowooza nti abazadde bonna okutwalizaamu abazadde n'abasomesa ab'edi tica ne bannannyini masomero kino kibalina okumanya nti wekizeewo oba kibaddewo kibalina okunoonya ebirungi. Nze ndowooza kati entandikwa bwe naaba nga tuzze mu ntandikwa bajja kunoonya okubanga
buli muntu atwandika ekintu atandika ng'amanya nti walinza okubaayo ekibi ekikola ki ekijja bw'aba musomesa akozese maanyi bw'aba director anoonye enkola yonna ng'eyamba okuba ng'essomero litambula bulungi bw'aba edi teacher abeere ng'asomesa abateekamu molaalo amaanyi ag'enjawulo babe nga bakola omulimu kubanga bino bitulaze nti oteeka okweteekateeka. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege. Okyali ku Agda Live, nkujjukiza nti subscribinga ku Agda Live ku YouTube okwate mu kide ojja kuwola buli kimu ekigenda mu maaso ku Agda Live. Eno ye online TV esoose mu Gomba district. Twagala abassebo ne banyabo bannagomba tujyanirize. Ekibuga kye tulimu kyekyekanoni, wano we tuli waliwo omukyala engoye azitunda, ndaba ataddewo ne wabweru. Maama nsanyuse nnyo okulaba, mwebale emirimu. Tuli ku Agda Live, eno ye online TV esoose mu Gomba. Tugezaako okulambula abantu emirimu gye bakola egy'enjawulo mu Gomba. Nze Senkubuge Rogers Tebitenda, tuli ku program Lambula Gomba. Nyabo muli muti eyo muyinza kwogera ki oluvannyuma lw'okufuna online TV esoose mu Gomba? Abantu mbabuulire tunula waliyo bagambe. Okay. Coronavirus mwina kye mumuyizeemu embeera eno ebaddeyo ya corona? Ebayigiriza okukola. Okwata obudde. Bana mwebale nnyo bwe ddala. Waliwo baganda bange wano benda bamakanika, njagala mbasaleko tunyumyemuko katono nnyo, ate embeere nga neeyongerayo ewalala. Babadde bamanyidde mu birala mbuweereza obw'enjawulo, naye kakati nzize bakulusanse nnyo okubasanga. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa, nva ku Agda Live ngeno online TV esoose mu Gomba. Ndasaba ne banya musooke muneegatteko twanirize online TV esoose mu Gomba ng'abantu bonna batulaba bange tujyanirize endulu tugikube nga tujyanirize online TV. Kalulu kola bano obugalo obuvuga abantu baaniriza Agda Live nga ye online TV esoose mu Gomba, era nga betuva ku online katugenda ku Kawansi tubalage station wawe egenda okubeera ngeno ye TV station egenda okubanga esoose mu district ye Gomba. Tubale tunyumyamu ne baganda banga beekano banono bamakanika n'engalo zaabwe ntiddo zikwatamu lwa nsonga bbiri oyira abaamu ate n'ensonga ya corona. Naye kazoke mbabuzeemu coronavirus muyigiddemu kisizo neno mu kiki muyize ku coronavirus? Mumuyigiddeko ki kyoyinza ki okuyigira ku mbeera eno? Kubanga teweesiba kintu kimu. Olina okupambana n'okwata wano ne wano okitegeera mmaanyi. Waliwo omulala alina kyagamba kyayigidde mu mbeera ya coronavirus. Butakola mulimu gumu. Ali mulofiiti. Mukadde wange nkutumidde epiki ebadde ki? Afande, epiki it has got a problem. It has been repaired. People always say that policemen always possess old vehicles, that you weren't given new vehicles. Is it the matter or that it is just propaganda? Propaganda. Your name? You Davis. You work with district headquarters, police station? Okay. So we shall get you there because we want to visit the DPC. Okyali ku Agda Live nga eno ye online TV esoose mu Gomba. Tuli ba mukisa nnyo kubanga ffe tuguddewo ekisaawe kya media houses ekya omutimbagano oba telefayina. N'olw'ensonga eyo tugenda kuba tweyongerayo ate mu kibuga kino era ekyekanoni we twambuse wano. Baganda bange bali eno nabo bayiya kanyanya. Ano wensigadde muganda wange kanyanya naye mutuuze wano mu kitundu kino gamba ki mwana nkusazeeko mu lofiiti. Oli ku Agda Live, eno ye online TV esoose mu Gomba. Njagala osooke obuulira abantu bw'owulire ntufunye online TV esoose mu Gomba owulidde otya abantu bategeeze? Tuli basanyufu olw'ensonga nti tukifunye tubadde tetukisuubira, naye mukwano gwange Senkubuge ono bw'abanga akituleetedde tugenda kukigula, tugenda tweyongera okyagala kuba kirungi era tugenda kubeerako nnyo ku mutimbagano tusobole okukyettanira kubanga kizze waffe Gomba. Tulina omukisa bannagomba ate buli mukisa gwe tuba tufunye tugwanirize mu buli ngeri yonna, era njagala okwebaza mukama wange okubanga ekintu ekyo mukireese tugenda kukitambuza. Amawulire tujja kugagamba n'abali mu byalo twafunye online TV
olwaleero mu Gomba. Abantu bategeeza amannya go ssebo. Amannya gange nze ga Alex abasinga obungi bamanyi Kanyaanya naye nga kansala to be akikiriye omuluka gwe kanoni era nga ndi ready okulwanagana n'abo abazze nsobole okulabika nti mbawangula ngenda ku z'omwezi 16 era akalulu akaffe kajja okubanga kekasi. Ogenda kuvuganya nani? Ngenda kuvuganya ne muganda wange bamuyita Lwanga abaddeyo mu ntebe wenjagala tulabe tufunemu ku nkyukakyuka katono nnyo. Osazeewo zaabika emipiira. Ebyo ffe tetubimanyi nnyo naye kyetumanyi yenkulaakulana ya Gomba gye tugenda nga tulondoola banga lingi tukulidde mu Gomba basawo ne banyabo mbategeeza nti abantu b'ekibuga ky'e Kanoni bakozi nnyo. Abantu ab'ekibuga eky'e Kanoni bakozi nnyo. Buli wootuuka edduuka lyolaba likuwa essuubi. Ino edduuka litunda lya birime. Olaba bali very organized. Abantu b'e Kanoni bannaye beebale kukola. Aye sebo gyebaleko. Mama gyebaleko. Oli butereevu ku Aida Live online TV esoose mu Gomba. Mugamba muti amanya go nnyabo gwani. Eddoboozi yongerako. Mama Shadia. Nnyabo wano mu dduuka okola ngaani? Wennyini lyo. Pere Mama Shadia nga weebale kukola. Weebale kukola. Mama Shadia, kiki ky'oyize ku mbeera eno ya coronavirus ekuyigiriza ki? Okay. Madamu abantu babuulira amannya g'amatuufu eyitali lya Mama Shadia bategeeze ate obabuulire butya bw'owulidde nga tufunye online TV esoose mu Gomba. Owulidde otya nga tufunye online TV esoose mu Gomba? Enyabo. Awo no wandikikubiddeko obugalo nga tujjaniriza online TV esoose mu Gomba. Okay. Basobo ne banyabo tusimbula nga tweyongerayo nabategeezezza nti byonna byolaba wano mu kibuga ky'e Kanoni biraga nti kiri organized era y'emu ku nsonga lwaki ekibuga kino kisobodde okukulaakulana ku sipiidi ya yiriiri. Nabategeezezza nti bw'oba wayitako wano mu kibuga ky'e Kanoni mu myaka 2 emabega n'ojja kati olwaleero toyinza kumanya nti oli Kanoni. Mbadde ntambula ate kati wensangidde baganda bange babodaboda mugana bananuka ono nno ye ssentebe w'ababodaboda mu Gomba yonna. Sanse nnyo kusinkana. Oli butereevu ku Aida Live eno ye online TV esoose mu district y'e Gomba. Tuli ku program Lambula Gomba wetutunuulira abantu ab'enjawulo n'ebifo eby'enjawulo eby'enkizo mu Gomba. Mukulu owulidde otya nga tufunye online TV esoose mu Gomba abantu bategeeze? Kya bbeeyi nnyo. Adala mu kitundu kyaffe ng'eggomba wabwe twegattako online TV nga tuba tusangibwa tulina radio Gomba esebo ndaba nga ekitundu kiba kigenda mu maaso. Weewaawo. Oyo mukulu wa ssentebe w'ababodaboda wa district y'e Gomba yalamubuuzayo kibuuzo kimu gye tuvuddeyo bazze batugamba nti nno nti coronavirus aleese okunyigirizibwa kungi abantu bizinesi zabwe zigudde naye ffe tukkiriza nti awali ekirungi wabaawo n'ekibi. Gwe ng'omuntu oyizo eki kyakuyiga ki ky'ofunye mu mbeera eno ya coronavirus? Okay, newankubadde tufunye okusoomozebwa n'okunyigirizibwa naye ate tulina bingi era bye tuyigiddemu naddala abantu abadde basangiddwa nga tulina omulimu gumu. Coronavirus ate atulaze ekyenjawulo nti osobola n'okubeera n'omulimu omulala. Tubadde ffe tusangibwa wano nga tuvuga bodaboda zokka naye coronavirus bwe yajja ne batusiba tutajja ku mastage tudda mu nnimiro. Kitegeeza tulina okuba nga tukola emirimu egy'enjawulo si kwesibira kalimu kamu. Omulimu ogumu mutego bwe gumasuka oviiriddemu awo. Baganda bange alamwe mugamba mutya tubasazeeko mu Lofit ne Aida Live ng'eno ye online TV esoose mu Gomba. Samusoke muneegatteko tujjanirize online TV esoose mu Gomba tukube engalo n'akaluulu ffe tumanye nti ab'e Kanoni musanyuse okugiraba mulyoke mulabe ebibala byayo. Kale muneegatteko tujjanirize akaluulu ako akala abaaniriza online TV yaffe esoose mu Gomba. Bakulu tubadde twebuuzaamu mwe nga babodaboda coronavirus muyigiddemu ki? Coronavirus muyigiddemu ebintu bingi okukola nga weeterekera tubadde tukola nga ssente abawala bazitwala tuzirya bulye nga sookoleke mukola muwa bawala omanyi batusikiriza nabo nga mu Lofit
kati awo tulina okukola nga twetetenkanya kyogamba kati mugenda kuddamu kuba bawala ssente ensonga munasambulizanga bwerere tujja kubawa naye nga tubawa akatonotono nga twesevingira ng'obujo n'akalimu akalala okulaba nga weebeeramu ng'enjola kati bwegamba muganda wange webale nnyo webalire ddala tuli ku Agda Live mu program Lambula Gomba nabategeezezza nti ekibuga kino ekyekanoni kye kibuga ekikulu mu disitulikiti y'e Gomba era wammanga wano we mulaba eno e junction era enkulu mu kibuga kino mmotoka zo ze mulaba zitambula zigenda Gomba abatakisi baganda bange abatakisi mbatumiddeko nnyo mwebala emirimu kakati tulina ebifo ebyenjawulo ate mu kutambula wano wensangidde muganda wange mukama omukungu wa Ssaabasajja omukulu mu Salosalo Nyago ono nno yakulira ebyenkulaakulana ku lukiiko olw'essaza olwa Kitunzi tuli ba mukisa nnyo muganda wange nze Senkubuge Rogers Tebitendo omuzadde tazaawa tuline online TV esoose mu disitulikiti y'e Gomba mu programu Lambula Gomba bwe tutunuulira abantu ab'enjawulo ab'enkizo n'ebifo ebyenjawulo kati omukulu nga ggwe ali ku byenkulaakulana ku lukiiko lwa Kitunzi era omukulu wa birungi bwansi owulidde otya bwe tuba nga tufunye online TV esoose mu Gomba? Tuli basanyufu okulaba nti tufunye TV abantu baffe kubanga abajja kusobola okuwuliziganya n'okwegatta n'okuzuula amazima kuba TV ejjayo amazima ate mu byenkulaakulana. Ssaabasajja Kabaka yasiima n'enva mu kitongole kya birungi bwansi kati mpeereza obwegassi n'obumu kubiriza abantu ba Gomba okubeera nga beegatta okulaba nga balwanyisa obwavu bajjewo empalana beegatte basobole okukulaakulanya. Embeera eno eya coronavirus mu kiseera kino kyakuyiga ki kyofunye ku coronavirus? Kiyambye abantu okumanya kikyali n'okumanya endowooza gy'anaategekamu famire ye n'okutegeka ekimu n'amuyamba mu kaseera akazibu. Anaaba talina nkola atategedde coronavirus kyategeeza nti omuntu ateekwa okuba ng'alina kwasinziira okubeerawo okubaako ng'alina n'emmere gye yeeterekera. Abantu baddiremu amannya go wano. Amannya nze Musalosalo Nyago Richard ndi mutuuze Kabola Soke ewa Ssaabasajja Kabaka ekifo ky'empeereza ku ssaza ate mu kika mpeereza nga omusajja ow'olunyiriri mu siga y'amafuta. Sanse nnyo webale nnyo baddala ssebo katweyongereyoko atulaba ku Agda Live tuli mu kibuga ekyekanoni era nga ekibuga kino kye kisinga obukulu mu disitulikiti y'e Gomba nga bwe nkutegeeza tusinkana abantu ab'enjawulo ate nga bonna tugwako bagwe ono gwe mulaba atambula agenda mu maaso omukuba senior teachers ate edi teacher madamu Namagembe Goleti njagala musalako nno naye ayogereko nammwe butereevu naye ndaba nga yeeyongerayo mukama nyambye musanze nyawe sanse nnyo kulaba. Tuli ku online TV esoose mu Gomba eya Agda Live nze Senkubuge Rogers mu program eya Lambula Gomba nga tutunuulira abantu ab'enjawulo mu Gomba n'ebifo eby'enjawulo tudde wano abasajja tebatulyawo obulamu bw'ensi bunyuma kakati twebuuza gwe nnyabo owulidde otya oluvannyuma lw'okubanga tufunye online TV esoose mu Gomba? Tufunye TV ng'esoose kuba online gye tugenda okuva tugisimbe wansi efune station ku ttaka. Butereevu ku YouTube, oli butereevu ku YouTube. Butereevu. Okay. Tubadde tujja twebuuza nti gwe mmwe nga bali eno dda mu kisawe ky'ebyenjigiriza coronavirus atuwadde kyakuyiga kikale ng'abasomesa. Abasomesa aba gavumenti manze nkola ssomero lya gavumenti atufengafe atuyambye okubaako emirimu emirala gye twekolera egyaffe gye tubadde tulina n'abalala abayambye okufunawo emirimu emirala ne basobola okukola ababadde tebagirina. Kikulu nnyo tweyanza nnyo tweyanzeege kale kankuleko ogira weeyongeyo gy'obadde olaga naffe tujja tutabaala Gomba nga tutunuulira ebifo eby'enjawulo. Basebo ne bannyabo wano we tutuuse tuli mu junction waggulu wali we wali DPC police station enkulu etwala Gomba naye kati tutunuulira ezo byonna ebizimbe bye mulaba awo
tebibaddeewo mu bbanga ttono we bitutunukiddewo. Wano nno mu kibuga kino waliwo n'ekyenkizo ekirala ti Bobi Wine wano we yakulira, kino kye kibuga mwe yakulira. Kansala ekkubo mpola mpola, enkulaakulana mugiraba ndowooza, ezo zonna muziraba hardware ziraga enkulaakulana, mulaba amaduuka agaliwo gonna ga nkulaakulana n'ebifo ebirala byonna byonna. Naye kati wano we tuli gwe mutima gwa Gomba wakati, kubanga kino kye kibuga ekikulu ekya disitulikiti y'e Gomba. We nyimiridde mu makkati, nyimiridde mu ntabiro y'amakubo wano makkati we nyimiridde ye ntabiro y'amakubo ag'enjawulo. Ku mukono gwange ogwa kkono waliwo ekkubo eryambuka eryo lyolengera bye bali mu kkola, eryo lye ligenda e Kasaka ku kitebe ekya Central Buganda Diocese, ate liyitamu butereevu lye ligenda e Bbanda mu disitulikiti ey'Emityana. Kakati ate mangu nnyo nga wakalikwata waliwo ekiweta ku mukono ogwa ddyo, ekyo nno kigenda waggulu wali ku district headquarters oba ekitebe kya police ekya district awatula DPC. Bwe kiyitako waggulu wali ojja kulaba ekitebe ekyessaaza waggulu wekiri, era kyemanyi tujja tuukayo. Bwe tukyusa amaaso gaffe tutunuulira ate ekkubo lino erikkirira eno, tukkirira mu kibuga eky'Ekabulasoke. Kabulasoke eyo emmanga ye wali Primary Teachers College esinga mu district y'e Gomba eya Kabulasoke kwa PTC. Kakati ate bw'okyusa amaaso go ojja kulaba wammanga wano waliwo amakubo abiri mangu nnyo wakava ku junction, erisigala lireega ligenda mu Bulo ne liyunga ku Butambala, ate eridda wano lye ligenda mu muluka gw'ekitwe. Yeno mwe twavudde era bw'olikwata odda Kampala. Twagala kubeebaza olw'akaseera kano ke tubadde wano. Kati etawuni eno twagala givaamu twambuka ate waggulu tulabe ekitebe kya district ekya poliisi, tuveewo tulabe ekitebe ky'essaza, ate bwe tunavaawo tujja bategeeza ekiddako. Mwebale nnyo mwebale ddala, temuva ku Agida Live. Nze Musisi Fred Nagomba zaalwa Kitojjo. Subscribinga Agida Live omanye ebife Gomba. Munagomba muno mukisa gwo. Bw'atali Munagomba nawe subscribinga Agida Live otegere nti Gomba saza lya nkizo. Nalebo Kalule Sengo yatwala ne wano. Wano. Simanya mugenda kumuzaayo. Addayo butereevu abakoledde abantu. Tekiriiko kibuuzo abajja kuddayo. Ayina enkizo. Kubanga bw'olabye n'obulimi abisitudde, oluguudo Kakolasi mukalabye, yabeerawo n'Akasaka. Disitulikiti Gomba yagifuula kubanga yakisaba. Naye omusajja mu bintu bye yaleeta e Gomba, omwami oli atugambye amatooke gano neewuunyiza. Omubaka wamwe abasakidde endu yasakanga busujju n'azireeta n'aziwa abantu. Ate si zokka ne kasooli agaba ensigo, kasooli ow'embala. Kasooli naye namugabira abantu. Era mu Gomba balimi, Gomba tuli balimi. Oyawula mu Gomba East balima n'okulunda okutonotono. Ate Gomba West balunzi nnyo balimi ekitonotono. Kati Gomba West East kulima. Abawadde ensigo ez'akasooli, abawadde amalagala ga kipaapaali, kati omonde bamuyita Gomba, bamuyita Kalule Sengo. Era bw'ogenda tubuye mu katale oba kowino n'ogamba njagala Kalule Sengo, emondo yakalube nnyawo nnyo. Abantu babulire ku linnya lyo babulire n'ekirala kiki gwe kyoyize mu mbeera eno ya coronavirus? Amannya bampita Serwadda John Bosco. Embeera eno kyenjiyigiddemu abantu basaana okwewaayo okutaasa obulamu bwabwe. Wadde mu kyalo gye tuli eno embeera tennaba kubijja nnyo, naye weegenderezanga. Kati nze wenva olwaleero bava kunkebera. Mukama nnyambye bansanze nga ndi mulamu. Naye ate ekyo tekinneeyibaaza, era wanaayitawo ewiiki nga era naffe masiki zaffe tuba nazo, Agida yazitugabira buli we tudda, tuba nazo twerinda obulwadde buno. Kale katwaga tweyongereko waggulu wano. Ssentebe wano waali ssentebe w'erosi wano. Mukulu mu Katuliki katumutuukeko wano katini. Batulaba ku Agida Live wano we tutambula we twambuka. We wali ekitebe kya poliisi ekisinga obukulu mu district y'e Gomba. Waliwo essomero wano ku mukono w'ensonzi ogwa ddyo. Essomero lino lye lya Kanoni Yumeya. Essomero lino nalyo baatugamba Bobi Wine mwe yasomera. Tubadde tutambula no nenengera ne speaker wa district. Gamange speaker. Anayi munzikiriza abatula ku Agida Live. Ate tusinkanye ne speaker.
yakumusaba asooka nzigireko ko ku radio eyo katono. Speaker, nze Senkubuge Rogers Tebitendwa. Tuli ku Agda Life ngeno ye online TV esoose mu Gomba. Abantu bategeeze nga gwe speaker wa district owulidde otya nga Agda Live online TV esoose etuuse mu Gomba. Okusooka njagala okwegatta ku bannagomba abalala abaagala enkulaakulana nti bwe tuba tugenze ku levu bwetyo kituteeka ku ddaala ddala kuba tubadde ogenda ku ddaala ddala kubanga Gomba naye ali ku kitundu kitubala nti no kiri ku global village waliwo mikwano gyaffe abeetolodde amawanga wonna oluusi kibaabeerera kizibu okumanya Gomba waabwe bwayimiridde abamu baavaayo bato abamu baavaayo ng'enkyukakyuka ezimu ezize tezinaba kujja naye kirungi okubanga buli nkyukakyuka ejja batambule naye step by step n'olwekyo mba nange nsanyukira ate omutindo ogututeeka ku mutimbagano gw'ensi yonna guba gututwala ku ddaala ate eri okusumbusiwa. Atuze twogeramuko n'abantu mwe ng'abakulembeze mu Gomba ab'oku ntikko kyakuyiga ki kye mufunye mu sizoni eno eya coronavirus? Akakati okusingira ddala abantu abasinga buli omu abadde nga asuubira nti nno bw'abeera n'ekyo kyalina abaamaki naye coronavirus ekiseera kiwaabaddewo akulaze nti ate obwongo olina okubusumulula ennyo okuba bw'obadde okola ebintu ekyokulabira oba obadde mulimi wa nnyaanya ziyinza okubanga mu coronavirus zibadde tezikola ssente kati nga famire yonna esobola okubanga esanyaladde olw'okubanga ennyaanya tezitambula so singa ate walina bizinesi endala n'ebikolebwa ebirala nakyo kyali kuyambye okuba nti wano oba tufunyewo ssente ate osobola zifuna awalala. Ekyokubiri nti nekituyigiriza okutereka ku ssente kazibe entono zitya obugagga bw'omuntu buyimira ku ssente zatereka so si zaafuna kati omuntu eyasangibwa nga ateresaako akatono kabadde kasobola omuyisa mu mbeera pozi n'ekirala kati ffe ng'abakulembeze kye tusinza okwetegereza kwe kukkiriza kw'abantu nti waliyo obulwadde kwegamba sizoni eno eya coronavirus erina okutaputa nti coronavirus si bulwadde wabula kikozeseddwa olw'ebyobufuzi omuntu omugamba nti kakati omufu gwoyogerako ogweyagala okulabako oyinza okukkiriza alabweko ewuwo ate takkiriza ate bamugamba nti oli yafudde ate agatafudde coronavirus kale kati wakyaliwo abantu bakyetaaga okunyonnyola ennyo n'okwawula ebyobufuzi enkulaakulana. Njagala abantu babulira amannya go n'oluvannyuma bagambe nti beekuumire ku Agda Live. Amannya gange nze Buzigi Moses, nze Deputy Speaker wa District y'e Gomba era Agda Live okujja kwetukwaniriza ate abantu bagirabenga kubanga era kujja kubaka amawulire agabatwala mu maaso. Tweyanza nnyo tweyanze. Katweyongereyoko abatulaba nga tuli mu programu eno Lambula Gomba tulambula ebifo ebyenjawulo n'emirimu egikolebwa mu Gomba wano nno we twambuse waggulu wano yala kwambuka nga nyangwa muko emirimu mugiraba gikolebwa abakulu abo ba stationary waliyo wano nabategeeza lino essomero kawuni meya bipande biri wano bannaye abantu besimbyewo ssentebe wa district yesimbyewo wano siwe wali ofisi y'omu ssentebe ofisi ya ssentebe wano ofisi ya ssentebe wero si wano teri wano ofisi ya ssentebe eri wano si wano wetutuuse tubaniriza ku Agda Live once again nga tuli mu kibuga ekyekanoni mwebe nabategeeza nti we twayambuse twolekera ekitebe kya poliisi ekya district ekikulu naye tubadde tugenda nendaba ofisi ya ssentebe wero si wano nenziramuko ku bigere nengamba njagala tukyamewoko tuwayeemuko ne ssentebe wa LC1 tero musanga wano abakulu bano nsanse nnyo okubasanga bakulu nze Senkubuge Rogers Tebitendwa tuline online TV esoose mu Gomba eya Agda Live era nga muli butereevu mu program Lambula Gomba mwe tugenze tulambulira abantu ab'enjawulo ab'enkizo mu Gomba saako n'ebifo eby'enkizo mu Gomba bwe tuwulidde nti wano ewa ssentebe wero si wano tukyama tumubuuzeeko n'abaliwo tubabuuzeeko waali nga kinkoze bubi naye kale tusobola okunyumyamuko naawe sebe wamanya gugwana yogeramuko nyonnyomuko abantu bakufune Bazira Isaac sebe gwowulidde otya oluvannyuma lw'okufuna online TV esoose mu Gomba? Kyamukisa nnyo okuba twere tulina TV naye na mu Gomba
gye tuzze tubadde twebuuza ku bantu nti ono coronavirus mwe mumuyigiddemu ki mweno mukulu gwe omuyigiddemu ki eno season ogiyizeemu ki yigiddemu ebintu bingi byetubadde tutamanyi kale nga tabe tubimanyi naye nga ate wete tubigoberera egamba wetuyigidde obagambira nti omuntu olina okunaaba engalo ng'ate bulijjo obadde ozinaaba nga tomanyi bukulu bwakunaaba ngalo nti busukka bulijjo ku kyetumanyi nga tugenzeeko ebuziba mu kunaaba engalo tweyanza nnyo sebo gwe olina kyoyizeko ku season ya coronavirus abantu kibategeeze okukola okukola ennyo kubanga osobola okubaayo n'akamere katali bbani singa embeera ejjayo kuteekewa osobola okweyambisa omukisa ogwo kubanga tojja kubanga wammanta byoko kale tweyanza nnyo tweyanzeege bakulu katweyongereyokko naye abantu mbakubirize basubscribinge beekuumire ku mukutu guno omujja ogwa Agida Live nga ye online tv esoose mugomba Queen tukutumiddeko weebala emirimu muganda wange sebo nkutumiddeko nnyo weebala emirimu atutuuse wano twagala tuwayeemuko katono nnyo ne mukadde waffe secretary for security mu kitundu kino sajja ono ne bw'omusala omusaayi mufubutuka muba Museveni nga badduka mukulu abantu sooka babuulira amannya go ate oluvannyuma tumanye ekiddako. Amannya nze Salyenure ndi secretary of security w'ekitundu kino, ndi chairman wa NRM w'ekitundu kino, ndi chairman wa LC2 w'ekitundu kino, ndi secretary wa entrepreneurs league ku level ya district structure za NRM. Kakati mukulu ebyokwerinda owulidde otya oluvannyuma lw'okulaba online tv esoose etuuse eggomba? Ekyo ekimu ku President Museveni bye yali walwanirira ng'abantu babiraba nti olwaleero oba twalinanga tv emu UBC mu ggwanga lyonna olwaleero nga online tv eze wano ebyo ebimu ku bibala bya President Museveni bye yalaga nti najja kusesetula eggwanga lituuse ddala ku muntu amuwagira wansi. Saba abantu obaddiremu amannya go ate ekirala obakubirize beekuumire basubscribinge beekuumire ku mukutu guno gwa Agida Live bakulaba. Amannya gange nze Salyenure ndi secretary of security ow'ekitundu kino, ndi chairman wa NRM omuluka guno, ndi chairman LC ate nga nze secretary wa entrepreneurs league wa Gomba district structure za NRM. So wendaba embeera eno ng'etuuse bino byonna bitubadde tulwanirira nze okubeera secretary wa entrepreneurs league bano bagwa munze kati era kinsanyusizza nnyo ngenda kutambuza amawulire okubategeeza bannagomba tulina online tv egenda okujja kyembasaba kiri kimu batuteere wano omukutu tusobole okubeera nga tukyatambuza bigere atogenda ku tv. Tukwaniriza ku Agida Live mu programu yaffe eno ya Lambula Gomba ne omuweerezaawo nga nze musajja wa Kabaka Senkubuge Rogers Tebitendo omuzadde tazaawa. Tutuuse ku kitebe ky'essaza e Kanoni era nga wano disitulikiti y'e Gomba baamala ogikutulamu ekitebe kyayo wano wekyatuula ebbanga ddene oluvannyuma lw'okuzimba ekitebe ekipya nga kye tugenda okulaba bejjula ne bagenda naye bwe baagenda wano waasigalawo ofiisi enkulu eya RDC atwala disitulikiti y'e Gomba era mu nsonda wali we wali ofiisi ya RDC. Tuli ba mukisa nti waite ekiseera kitono ate Gomba nefuna radio eyasooka eyali ku mukutu gwa 99.5 Gomba FM era nayo mu kifo we tuli weeri. Tukwebaza nti otugoberedde okuva eri emabega yonna gye tuze tutambulira. Kati essaawa zino twagala okunyumyamu ne betusanze ku kitebe ky'essaza ate awali ne radio station ondeeri nenge RDC abakulu bannagomba bannange sanse nnyo okubasanga wa. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa omuweereza mu programu eya Lambula Gomba ku online tv esoose mu Gomba eya Agida Live. Abakulu be mulaba abalaba bonna abo ye technical team okuva Agida Live era muli muterevu Agida Live. Njagala kumanya mukulu gwe owulidde otya oluvannyuma lw'okubeera ntufunye online tv esoose mu Gomba? Kyansanyu nnyo era kinsanyusizza olw'ensonga twete tugiina ngera bwe twafuna radio Gomba ate tuba tufunye ne tv nganze Luyombya musajja wa Kabaka atwala ggomboola y'ekyegoza town council ndi musanyufu nnyo. Sokoleke oli musajja wa Kabaka sebo ze ntwala okulira egombola y'ekyegoza gombola ze njikulira sebo abavubuka bonna mu Buganda bakuli ku mutwe bonna mbayina sebo. Akati njagala obavubuka
n'abantu bonna ab'Egomba osooka obategeeze banize online TV enesoose era obakubirize beekuumire ku Agda Live. Abantu bwenna mbakubiriza okubeera ku TV yaffe empya gye tusobodde okufuna era mugibeereko musobole ogiraba ate mugiwagire mujyanirize n'essanyu kubanga yaffe yabannagomba. Gye tuyita tutambulira tubadde twebuuza kyakuyiga ki kye tufunye nga bannagomba ku sizoni eno gye tuyitamu ya coronavirus? Ekyokuyiga kye tuyifunye mu sizoni eno kwe kuba nti tulina okwekola ennyo okwekolera oba okwetegekera okusobola okuterekanga emmere ng'ebyazi ebyaliwo ebyedda okubizaawo era obwakabaka bongere okubiriza abantu okulima emmere ekola ki emala kubanga tusanze nnyo ng'enjala etukosezza nnyo mu biseera bino n'obwavu. Atula ku Agda Live mbadde njagala nkutulemu kati nkulengezeeko emmanga otula emmanga wali nabagambye eri kooti naye waliwo ne prisoni kati abo bebasibe bava kukakkalabya ati awo enswera baba bagigobya mu lulimi bwe tugamba mu Luganda. So kitegeeza ekifo kino kye tulimu gwe mutima ogwa Gomba kubanga okuva emmanga eri gye tulaba tulaga obukulu bw'ekifo kino. Ndabawo abakyala balabala oluvanyuma nsanyuse nnyo okubasanga abakyala muli mutyamba nange mikwano banagomba bannange wano waliwo akola ku Gomba FM nyaba okola ku Gomba FM amanya gugwa Mbeke Kasanyu ku Gomba FM okolangana asoma mawulire ati atusoko basomeremu kwa tini ku Agda Live Essaawa ziri bbiri ez'amakya olwaleero mwebala okubanga mukyawuliriza 99 katonyeza 5 Radio Gomba kadde kamuwulire mu bujjuvu ng'okuva kusomera Mbeke Kasanyu. Soko zayininge wano Mbeke Kasanyu mwana mutulese naye naffe tubeegasseeko mu kisawe ky'amawulire nga tuze ne online TV esoose mu district y'e Gomba nga sinda Agda Live. So naffe tusiimye nnyo okuba tusangayo bannaffe abatusookayo mu kisawe ky'amawulire aye naffe ne tujja kiba kitegeeza tuwanise ebbango. Naffe tubaliriza okutwegata. Okay weewaawo bakulu wano nno we wali radio ya Gomba 99 katonyeze 5 Gomba FM bagamba tukwaniriza obuyi buliwe wali no office ya RDC RDC sagala gendayo nnyo abakulu abaliyo mbalengera bali eyo munda abala mujja balabeyo naye kino kye kitebe ekyessaza batugambye n'okunaaba mu ngalo mbadde neerabidde okunaaba mu ngalo. Okay mwebale nnyo mwebale ddala abali ku Agda Live program yaffe eno Lambula Gomba omuweereza wenze Senkubuge Rogers Tebitendo omuzadde tazaawa ebiseera byakunaaba mu ngalo nja kukomawo kasikatundu agaddako mwebale nnyo mwebale. Amanya gange nze Hero Albert Kalisa Dennis nze Narongo Isabel nze Senkubuge Rogers Tebitendwa one of the best MCs in Eastern Central Africa mbeera ku Agda Live buli kadde tovaako subscribinga kwata mukide buli kimu ekigenda maaso ku Agda Live ojja kuba okifuna. Eno ye kooti emisango egiweerezebwa mu Gomba tusanze abantu bali mu ssanyu ppitirivu amasannyalaze baagafuna baabwe era baze kati bawunzika ensonga nga bwe ziri. Bakulu tusanze nnyo okubalaba munzikirize nsaba kunyumyako nammwe kati ni nnyonnyo ate ngendeze Senkubuge Rogers Tebitendwa tukola ne online TV esoose mu Gomba eya Agda Live era muli butereevu ku online TV esoose mu Gomba ensi ebalaba twagala kumanya gw'owulidde otya oluvannyuma lw'okulaba nga tufunye online TV esoose mu Gomba. Bulungi nnyo. Okay kati njala abantu bakubirize baagale nnyo omukutu guno kubanga gwaffe abantu bakulaba atunulawo bagamba amanyago then obategeeze obwabuli egyobeera ate n'obagambe obakubirize baagale nnyo omukutu guno. Amanya gange nze Bulagala Ishima nkunga abantu baagala nnyo online TV esoose okufunika mu Gomba. Okay ebale ddala maama gyebala emirimu kwa embeera ya coronavirus eno gwe kuyigiriza kiki kyogiyizeemu kukola ki okusevinga akasente kati oli otereka si byebiri n'olya n'ogira n'omalawo n'ogana nakola enkya kituufu nnyo oli mutuufu nnyo. Munzikize katono nnyo ngenda kunzika ne bannyinaze bali wano ndaba batudde oba bali Kaluwa simanyi bannyinaze mubala Kaluwa
Anze Senkubuge Rogers tulese online TV esose mu Gomba era nga buli butereevu ku TV babala bakati twagala njagala kuma muwulidde muti oluvanyuma okulaba nga Gomba efunye online TV esose era nga ye Agida Live. Sanyu Jerere kichinga muri wano muri mu bya coronavirus muri ku bya gundi mwafunya amasanyalaze muri basanyufu nnyo. Okay, kirungi nnyo. Mwebale nnyo beddala. Atulaba ku Agida Live wano ye kanoni wetuli era abantu abalano batugambye tebali olwa mubi bali mu ssanyu lyabwe amasannyalaze bagafunye kati balinamu ebintu ebibatereza bitonotono era batugambye bijja kuggwa tebirina mutawaana gonna. Twagala kwebaza gwa tulondola tulaba okuba twatandise ku Agida Live mu programu ya Feno Lambula era wetegereze Gomba nga tulaba ebifo ebyenjawulo ebiri mu Gomba ebyenkizo saako n'abantu abenkizo. Nze Senkubuge Rogers tebite n'omuzadde tazaawa ate ku kamera kuliko Emma ne Kole Patrick. Tweyongere mu maaso nga tulambula Gomba nga tulaba ebifo ebyenjawulo temuva ku Agida Live mwebale nnyo beddala. Agida Live tuli ku kitebe kya district eche kanoni era no wano we mulaba wentambula wendaga ngenda buterevu wali member parliament atwala ekitundu kino oli abantu obedda gwe babanyumiza kyabakoledde nnyo abawadde amatooke yona ali wano tugenda kwatwogeramu naye katono ku Agida Live kumanya ensonga zonna bezitambula mu Gomba tugenda bategeeza ebifo ebikulu abantu abenkizo abali mu Gomba ali awo ono kansala Nola Jagwe bakulaba eno ye online TV esose mu Gomba tulondola abantu abenkizo n'ebifo ebyenkizo mu Gomba ono ye kansala Jagwe mama nsanyuse nnyo kusanga kansala Nola Jagwe webale kukolera abantu bo weewaawo ali wali yembaka parliament atwala ekitundu kino kyamugumise wano okubeera nga tunyumyamuko naye kati nnyo ebisingawo tujja bimanya basamu abatulaba mugumikize mu katono ono yembaka parliament wa Gomba East Constituency abantu gwe boogeddeko wali amatooke gali amanene abagambye yabawa ensigo yabawa kasooli yabawa biki era gwe tubagambye nti naakomawo ate kati aze nankuba mpya n'olw'ensonga esobosanise nnyo kuba mbadde ku programu y'amasannyalaze ku masannyalaze ereetandise olwaleero n'amasannyalaze gatuuse nnyo banaga abantu b'Egomba omwami wuno tumutuuseeko agambye kati tewali kuzanya amasannyalaze agamaliriza olukiiko lwenvaamu kati olaba nga batandika okukola emirimu kuddamu okukola sabe okulaba emiti ginaabeera mu wiiki 3 nnyo aba mwezi gumu batandike kusima ebinnya n'okusimba emiti. Atulaba ku Agida Live tutuuse ku muomu ku bantu abasinga okuba ab'enkizo mu kitundu kye twazzeemu nga bwe twagambye programu ya Feno Lambula Gomba tujja kulaga abantu abasinga okuba ab'enkizo n'olwekyo kati ono gwe tuliko ye mbaka wa parliament atwala Gomba East Constituency twabalaza amakaage twabalengeza mu kitundu kye twayise ngoma nnene ettawuni gye twabagambye ekulwanira ku speed eyawaggulu kakati tutuusale bamuweera obujulizi tutuuse gyali kama wange member parliament abantu bolowooza kiki kyoyinza bubaka ki bwoyinza obbawa nga bafunye online TV okuyita mu baana ab'Egomba nga beekozeemu omulimu. Tusuubira nti online TV ejja kutuyamba nnyo kuyamba ku byenkulaakulana kati nga bwe tulina programs ez'okusomesa abaana ku nga tuyita ku mikutu egy'ebyempuliziganya nakyo kijja kutuyambako abantu baffe ab'Egomba babe nga abaana basobola okubasomesa kubanga oli badde beemulugunya bino basomesa ku TV bo tebabiraba tebabimanya ate nga tebalina na bino muzita hard copies printed materials nga tebamulina naye bwe tunaafuna gundi eyo sina kumanya nnyo bigifaako nnyo kubanga simanyi
oba ene covering n'ekitundu kino ndaba ntunulya ekintu ekipya kye mbadde simanyi n'olwekyo ndowooza wandibadde osoose n'ombuuliramu nti tufunye gundi bweti egenda kuweereza bweti ne bweti ne bweti wandabye weetimbye akantu kano kitegeeza naawe oli omu ku bali n'olwekyo bwe baba nga bazze tuyamba mu Gomba kulongoosa ku byampuliziganya tubaaniriza ate tujja kubeetaaga nnyo mutuyambe mu byenkulaakulana mu butuufu tubadde twogera olwali tubadde tugambye nti twetaagayo ne puroguramu abantu baffe basomesa ebikwala ku masannyalaze n'olwekyo bano baba nga bazze mu kiseera kino kitegeeza tukubye ennyonyi bbiri n'ejjinja litya limu olwekyo tubaaniriza. Waliwo omuyaga ogutambula sebo omubaka ogwa coronavirus eno ng'eggomba kikyakuyiga ki ekizze gwe kyogaa nti bannaye tuyizeemu kino nga ffe ab'eggomba wakati gwe bw'oyogera eddoboozi likiikirira Gomba East Constituency yonna ebeeyogedde. Ekintu kye tufunye mu bannaggomba abasinga obungi bwe balaba nga twambadde obukookolo buno balowooza tuli mu kwejinga oba kwepankapanka so nga mu butuufu olwadde gye buli bungi nnyo abantu bongedde okufa lwakuba nti eno tubadde bamukisa Mukama akyatubiseeko akasubi naye tomanya nze ndowooza oyinza okwesanga abamu ku bantu ababadde bafa badde bafa bulwadde obwo naye ng'abantu tebakimanyi kubanga oli abulwala n'afiira eyo mu kyalo ne biggwera eyo naye nga tamanyi kiki kyafudde n'olwekyo kyetwagala okusaba bannaffe ab'eggomba baleme bitukutwala ng'ebyokusaaga obulwadde gye buli obulwadde butta bussa abantu bangi nnyo ffe Mukama abadde akyatuyambe ate n'abakutta abantu bangi nnyo naye bwe twogerera bwongedde okwalula kuba buli wonna woogenda mu Kampala namba z'obulwadde zigenze zeeyongera obunene n'olwekyo abantu baffe beekuume baleme kulowooza kiri e Kampala kireme okutuuka kiyinza n'okuba nga kyatuuka ddala naye tetunaba kwalula n'olwekyo tulina okubeera abeegendereza ennyo. Kakati waliwo omukolo omukulu ennyo oba ensonga enkulu egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogugenda okutandika olunaku olwo olwogerako kibaako obubaka bwowa abantu ku lw'ennaku z'omwezi 4 kigenda okubaayo. Njagala abantu bampa obuwagizi bwabwe okuwangula akalulu ate nzireyo nkiikirira Gomba mu palamenti kyekisinga obukulu mu butereevu nabanga banandaba njagala eddoboozi olyo libatuukeko nti jjajja mwami Kalula Essengo ayagala obuwagizi bwammwe mumusimbe mu mugongo ku lunaku olw'ennaku z'omwezi 4 abe ng'awangula akamyufu ate agenda avuganye mu kali akalulu ak'eggwanga lyonna akajja okuba mu mwezi ogwa January. Sebo tuyanza nnyo tweyanzeege mbagaliza birungi byereere abatulaba ku Agda Live eno online TV esoose mu Gomba tuli ku kitebe ekikulu ekya district tubadde n'omubaka wa palamenti atwala Gomba East Constituency twabategeezezza nti Gomba nga district ena constituencies bbiri Gomba West ne Gomba East. Gomba East etwalibwa Honorable Kalula Essengo gwe tubadde naye wano mu mulabye batutegeeza binyo edamwerako obujulizi kakati wayo tubadde tukakasa bukakasa ate naye ayongeddeko na mustar tukyalambula programu yaffe Lambula Gomba tukyali ku kitebe ekya district twagala tulabeko ssentebe wa district bw'aba waali tunyumyeko naye ate bana ebisigadde byonna tujja kubimanya mwebale